Buli bwana buwavula bwavuzi so nolwekyo temulina kusuubira umma kuba wanegende bajoyininga ate batufuge tebatuwadde wadde nti oba pulezidenti wammwe afuneyo akafo nange omwogezi omulimu gwange guba gugenze ba big eye omwogezi wa umma alinako byayogedde nawe ate sooka obyewulirya bino si birungi by the way. I believe waliwo contradiction ne misunderstandings nyingi nnyo nno mu makkati g'ebibiina bino ebibiri kasangwawo ne kajjedda kajja luvannyuma Kasocho embozi ya umma era ng'omwogezi wa umma avuddeyo kubanga ate aboogerera n'okutegeeza nti federation terina kyetugamba. Ffenna Uganda Musicians Association tubadde mu nteekateeka ez'okuyingira federation tumala ebbanga nga tugoberera ebiragiro bya Commissioner Juliana wa Ministry of Gender bwe twamala okutuula wamu ne interim committee ya Kenzo ngeze enteesateesa zaatuwabulamu mu biki bye tulina okukola. For example, okakafu nti twatuula wansi ne tukkirizaganya ku nsonga y'okukola okuteekawo federation, okukakasa nti associations ze ziri mu kukola federation nga zirese certificates zaazo n'ebirala ebintu ebyenjawulo. Bwe twava mu meeting eyo ne tutuula nga Kenzo tabiina nga lwaki tabiina yaleeta bu associations awo ku CBO n'abuteekayo mu meeting. Okopa Patricia owa URSP gwe baali bayise okukakasa n'azikebera nga zonna CBOs n'abagamba nti mu nsonga ya federation temugenda kubeera mu CBOs, mulina kubeera mu national associations nga companies limited by guarantee. Awo n'awabula Kenzo nti akwatagane naffe ne NCF tusubmitting empapula tuteekeyo okusaba okuregisteringa federation. Ffe ne tukola ogwaffe ne tutuula mu nkiika nga 3 ne tukkaanya turegisteringa federation. Ne twamala empapula zonna, resolutions, minutes, memats byonna ne tubiwaayo mu NCF n'ebiwaayo mu UNCC. Recently kwe kutuula ku Friday nga tukkaanye tulabe nti tumaliriza ensonga y'okwegatta okukola federation. Naye ekyatuvudde ku mutwe twatudde ne twogera ne tulowooza tutandise okukkaanya wabadde wasigadde ensonga emu. Ensonga eyo yakumanya obuyinza tubutambuza tutya obw'okuddukanya federation nga okutte associations zile 13 umma mweri ng'otaddeko kati n'eza Kenzo ziri zaakateekawo. Twate tukimaliriza nga tutandise okuteesa ku ky'obuyinza tubugabanye tutya. Kenzo n'asituka n'agamba nti ngenda bawa ebifo bibiri bamwe temwagala nja bagoba. Ekyo ekintu ne kitujja mu mbeera ne tumusaba atwetondere n'asooka n'agaana ne wabeerawo akavuyo ndowooza mwakawulirako nga obusungu bungi ng'enjogera ebadde ekyebala ekitiibwa kyaffe. Tuba tuli awo ng'ebbaluwa efuluma ng'eva mu UNCC ng'egenda ewa minisita ng'emugamba twatudde twabimaliriza dda biwedde tukkaanyiza nga si kituufu ng'era tukiwakanya tetwamaliriza era tetwakkaanya. So Cindy teetaaga na kubeera mu federation nga mukulembeze ye alina okutumayo abantu. Naye mulinayo Hanson balirumu. Hanson taliyo mu federation nga mutume aliyo nga kinoomu era saawa yonna umma ejja kufulumya abantu list y'abantu beetumye mu federation. Era omuntu yenna aliyo mu federation nga agamba nti aliyo ku lwa umma ekyo kikyama aliyo ku lulwe umma ejja kufulumya ekiwandiiko ky'abatume baayo. Budget yafulumye nga tetuliimu era tewali ssente Kenzo zaayogerako mpozi nga yamanyi gy'agenda ozijja. Era ffe ku kintu kya ssente tugenda kuddamu tulobinge batukolere supplementary. Naye ayogera zino ez'empewo tetuzimanyi ssente entuufu eza gavumenti ziyitira mu budget. Era tugenda kulobinga tuddemu tetwogera bwogezi mu ssente tutukolera ddala empapula ne tuwandiika ne tuteekayo okusaba kwaffe ne tukiteeka mu budget. Era twabikola n'empapula weeziri nga tukwaganye ne NCF. Message wazirabyeko eza UPRS abayimbi mujja postinga nti nze bampadde emitwalo 5 oluvannyuma lw'ebbanga bweriti. Gobereddeko ssente za UPRS tubadde tubateeka ku nninga tutya nti okuva omwaka oguwedde bali balina okugaba ssente mu February right after the AGM ya UPRS $247,000. Naye ssente ezo bazituulidde ne tubawandiikira ne tubajjukiza nti ssente muzifulumye ezo ssente zaali $3,000,000 naye ne ku $3,000,000 ezo bakwatako $15,000,000. UPRS omulama gweriko mu kutuulira ssente tetugumanyi naye katumalirya federation ffe nga umma tugenda bateekako pressure tulabe nga ssente z'omuyimbi bazifulumya tebazituulirira. Hey.
obusungu bungi abantu banyiivu tebalina bifo negwowate mune bifo bibiri abantu nga balinga 10 nga ate nabo bantu bakulu mukitegeera ebintu ebyo biruma wabula ate wetwogerera nga bwomanyi nti ow'omukisa aba wa mukisa nze byenze mpulira mbukenze wa mukisa era nange kyenina okuba nga ate mbajjukiza as we speak right now batutegezeza nti ate federation gye tuva okuba nga ate tusabula tukuba ebituli tunyigiriza efunye license mbadde nsaba bete akatuteereyo tusobole okuba nga ate tulagako ku baagala okulaba n'abatayagala kulaba osanga nange ndi batayagala kulaba naye abakulu bafunye license as we speak right about now my producer ebyo byatera okukola agenda kuba nga ate naawe akuteerayo ka license tukumulise okakase nti ebintu byasomye dda if you don't want license abakulu bagifunye era katulinde kigenda kuba nga ate kiddako ntumideko abantu abali live on Facebook mwebalire ddala mwebale kubanga ate bahani baswiribu mwekuumiddeko